Entiisa eno ebadde Kijabijosi mu munisipali y'Ekira abazigu bwe balumbye supermarket emanyiddwa nga A&W ne banyaga ebintu ebitanamanyika muwendo. Tukitegedde nti bano bwe bavudde wano boolekedde ebbaala emanyiddwa nga Sauce nayo ne babbayo ebintu ebiwera ekiwaliriza omuvubuka Emmanuel Kawulu omusisi wa Chapati kyokka nga yali mukumi ku bbaala eno okugezaako okubatangira mu kavuyo kano bamuguddeko ekiyiifuyiifu ne bamutuga. Abatuuze bagamba nti omunyazi buno bubaddewo ku ssaawa nga 10 nga busaasaana. Tugenza okufuna amasimu okutuukawo amazima ng'omutuuze waffe attibwa mu bukambwe. Bamusaba ayinza okuba babadde nga bamumanyi ng'atunamyaka kuba agambye nze Kawulu temumanyi ng'ali wansi bw'ati ebintu ebirala gye bakozesa okubba tebazze ne motoka namba UAZ 576F Toyota Special. Oluvannyuma poliisi etuuse n'embwa yayo enkonzi y'olusu wabula mpaawo ky'amaanyi kyezudde. Waliwo abasire oba abantu 3 betugombyemu obwala. Bano balina akakwate n'amawulire agenda kutuyamba okutuusa ku bano bakoze bino. Abatuuze bagala ebbaala ziteekebweko ekkomo ku budde bwe zirina okukolerako nga bagamba nti abamenyi b'amateeka mwe basinga okwebulizaabuliza. Banywesa babeerawo paka ssaawa ndowooza bakasitoma bwe bakoowera naye kyalibadde kyabuvunaanyizibwa ne tugala ejjuleetinga. Agadde gasaana ne gakoma ku ssaawa nga 6 ne gaggala kubanga ababbi kiteeberezebwa okuba nti beekweka mu mabaala omwo mwe bava ne balooka babbi. Nga tugezezaako tugezaako ebbaala zikoma essaawa 6. Oluusi weesanga n'oli awoza ebbaala nina layisinsi mulimu n'olumu olusinga ebbaala ate olusiza abantu banene akati onoonya kyobakolera batekiraba. Basaba n'ebyokwerinda mu kitundu kino byongerwemu amaanyi. Ebyo tulina ka police post kaliko abasirikale batono nnyo. Tuyinza okwesanga ababiri bwe basigala ku post atujja kufuna 2 abatambula ate balina okukontrolinga ebyalo 4 ekitasoboka. Birungi okuva mu maduuka mu mayumba g'abantu bantu babayingira ne bababba ne mu bisolo. Omulambo oluvannyuma gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa.